Kino ky'ekibuga ky'e Bombo Ede kyajjuzanga abantu emisana n'ekiro olw'ebintu ebirimu naddala ebifo ebisanyukirwamu. Kyokka kati bw'okituukamu tolemwa kukakasa nti ddala waliwo enjegeya kigwamu. Kubanga kati abatuuze ba Muswaba nga n'ebifo ebyakolanga byonna ebisinga biggale oluvamala omusirikale wa UPDF Patrick Okoti okuba abantu amasasi n'attako 10 wamu n'okulumya abawera. Amayumba agamu naddala mu bitundu ebiriranye enkambi ya UPDF omuli Mpaakawero abatuuze basazeewo okusenguka nga tebalinda kibabu kirala. When it reaches the night, actually we fear a lot because our neighbors, most especially this one who was shot with the wife, they were just our neighbors here. We have now back here 2 of us because others ran due to afraid of that man can come back. Wabula abantu abamu basazeewo okusigala balabe embeera nga bw'eneebeera nga wadde emirimu tegitambula. Jena Diku ye yali muliraana wa Mama Jackie eyalina ekirabo ky'omwenge abantu 10 mu battibwa agamba nti embeera tennatereera kubanga bakolera mu kutya. We are scared how this problem occurs because we have stayed here. For me, I've finished 6 or 7 years when I'm here. I've never heard of that thing. Mpulira obukanga bwavu bw'amaanyi obunaku bw'amaanyi nnyo ne bammemba baffe abatuyisizza amalwa baweddemu amaanyi. Naffe okutuula wano tutuula lwa bugumugumu. Okusinziira kwa Diku tasobola kuva mu kitundu kino kubanga wano wajja ekyokulya wamu n'okulabirira abantu be. Kyokka agamba nti abaguzi bongedde okudduka. Ekikolwa ekyo kitutiisa nnyo, kituwadde nnyo. Bizinesi yonna kati eyimiridde. Bannaffe abo se tumanyi kibagenda okulya. So we are now worried. Even we are here, but we are too worried. Wabula omuduumizi w'enkambi y'e Bombo Brigadier Hussein Ada akakasiza abatuuze okukomya okutya kubanga embeera yaddadda mu nteeko. Ada agamba nti ekyo kyali kikolwa kya muntu ssekinnoomu wabula si magye ga UPDF. Security is okay, it's tight. There is patrol around the areas where we expect if there is a problem. There is no threat about that. Mu kiseera kino okunoonyereza ku ttemu kukyagenda mu maaso kyokka nga poliisi egudde ku mmundu wamu n'ebyambalo bya Private Patrick Okot era nga bagenda bagaba ebifaananyi bye wonna okulaba nga akwatibwa. His photo is now spread all over the country, all the borderlines. So we really hope that whenever he dares to come out from his hideout, he will be picked. Ebikola by'abasirikale okutta abantu ba bulijjo naddala abadigize bigenda bikyaka kyokka eggye lya UPDF libaliridde okulwanyisa omuze guno.